Ampuliriza nzikiriza nkubuuzeeko era nkwebaze n'egyo gy'otuusaako engalo. Mpozi nkujjukiza nti ekitabo kye tulimu kiyitibwa Ndikumma okulya, ekyawandiikibwa mukadde waffe Solomon Mpalanyi. Oluvannyuma lw'okufundikira essula yaffe amawemuukirano butereevu, nkusaba onzikirize nkutwalirewo mu ssula yaffe endala, bato bannange. Ekiseera mwe nasinga okusanyukira ennyo kyekyo mwe nabeera ne bato bannange ku kyalo ky'ewaffe. Mu kiseera ekyo mu maka g'abakadde bange twali tusigaddemu abaana 3 ffekka, ffe abawala 2 ne kannaffe akalenzi nga ke kookusatu, kyokka nga ffe tukasinga obukulu. Okuzannya kuzibu naye twazannya. Okusooka abakulu baatukugiranga nga tebaagala twegatte n'abaana ba ku kyalo bangi kubanga kwabangako abalenzi emicumirwa abaajulanga kumpi kuyita ttembo. Bwe tutyo ne tusooka okuzannyiranga eyo mu nsuku 3 ffekka. Mu mizannyo gyaffe gyonna gye twazannyanga, kannaffe akalenzi kaatusanyusanga nnyo. Oluusi kaatusaliranga amagezi ne katutwala eyo mu biwonvu mu nsuku ne katulekayo nga tetutegedde. Nga bwe kiba ekizibu abantu abali awamu obutasoowagana, naffe oluusi twasoowagananga ne kannaffe ne tukanyiigira, naye ng'okunyiiga n'okuyomba kwaffe kwakiyita mu luggya. Abadde bayomba waayitanga kaseera buseera ng'ate twaddiŋŋanye dda tuzannya nga bwe tusekereza. Oluusi emirundi egimu kannaffe kaatuyiikirizanga ne katuggyako ebyaffe ne keddukira, ate olulala ne katwefuukiranga ne katukubamu obuswanyu ne kaleka nga tukaaba ne kayotta. Abaana abalenzi mbakizakubiri. Bwe twagenda tusuumuka ne tugenda nga tumanya ebintu bingi eby'omulembe gwaffe bye twegwanyizanga era bye twayagalanga okukola nga tuli ffekka abawala. Ku muliraano ebbali awo waaliwo omuwala mukwano gwaffe, oyo nno ye yasookera ddala okutwegattako era oluvannyuma bwe twakolanga ebyaffe byonna. Kyatuyamba nnyo omuwala oyo omukulu okutusinga okuba naffe kubanga yali amanyi ebintu bingi. Twalina ebintu bingi bye twayagalanga ennyo mu kiseera ekyo, naye ekyokusuna amabeere kye kyali lukulwe. Kye tutaakola ku mabeere gaffe gasobole okusuna amangu mpozzi nga tebaakitulagirirako. Twagenda ku nzizi ne tukwatanga enziiziiri ne tuzirumisa ku bunywanto bw'obubeere bwaffe. Bwe twavanga awo ne tuddira obumuli bw'akakuuku obwabanga bukaze nga buddugavu era nga bulinga obuse, nabwo ne tubusiiga ku mabeere, olwo ku nkomerero ne tulyoka tuyimba nti kaamukukkulumpa ebbeere. Okukola bino ng'omulenzi tetumukkiriza kutwegattako, nga twagala kukola byaffe bya kiwala nga tuli ffekka, era naye ng'atandise okutweyawulako mu bintu ebisinga obungi. Anti naye yali atandise okugendanga n'abalenzi banne ab'ekigero kye. Yali mulenzi mukalukalu era nga waakababba nnyo. Obukalukalu bwe obungi oluusi bwamujoozanga balenzi banne be yalinga asinga n'abaalinga bamusinga obukulu. Abo nno bwe baanyiiganga ne bakakunya emimwa, oluusi ne bakafuntula ebikonde ebyakazimbyanga enkufu ne kaddayo eka nga kawulubadde konna mu maaso. Agalenzi agakulu agamu gaamusinzanga amaanyi, naye ye ng'agasingira wala okulowooza, okutetenkanya n'okwogera ebintu eby'amagezi. Ebiseera ebimu yagavumiranga mu ngeri ey'amagezi ennyo ga ssebo wange ne gatategeera. Naye lwe gaabanga gategedde kaakitawe ne gakagwako ne gakasaamira empi nga tegakalekera. Waliwo omulundi lwe kaabonyaabonya eddenzi banne waalyo lye baali batuumye bagadumya olw'okugwaluukana n'olw'obutaba naggwoowo mu kwogera. Byali bwe biti.
Akalenzi kaatuuka akagamba banne waako nti, nnyinza okusimba akati kange katono bwe kati mu ttaka naye ne kabalema mwenna okusimbulamu. Ko bonna nti, otujooze nnyo, kale kasimbe tulabe. Akalenzi nga kakuula akaddo k'akafumbe, nga kasima akannya, nga kassaamu, nga kaddira enfuufu, nga kaziika. Olwamala ng'ababuuza nti, kale ani ayagala okusooka okugezaako? Eddenzi teryalwa nga lyesoolayo, nga ne banne waalyo baligamba nti, kale wamma ggwe aba asooka okukasimbulayo. Akalenzi tekaalwa nga kamugamba nti, kale fukamira okutame akati ako okasimbuzeeyo mannyo. Eddenzi teryekunya nga lifukamira nga lisimba amannyo ku kati. Liba litandika litya okusika, akalenzi ne kalikwata ku nkoona ne kalisindika ku ttaka. Eddenzi lyalumwa nnyo kubanga ennyindo n'ekyenyi byatomera ettaka, ate akati ne kalifumita akamwa. Akalenzi kaamanya ekyali kijja okuddirira, bwe katyo ko olwamala okuwumiza eddenzi ku ttaka ne kadduka emisinde gy'otalabanga yogaayogaka. Ebyaddirira baakanyumiza binyumiza enkeera. Ffe newankubadde kaatujooganga oluusi naye nga katusanyusa nnyo mu bintu ebisinga obungi. Nga tulina emunnaffe twegattibwako bawala bannaffe abalala 2, olwo ne tuwerera ddala 5: Nakamatte, Nanziri, Nagawa, Namata, Nangeza Nsanze. Mu kabiina kaffe omwo twakolerangamu ebintu bingi ddala era mwe twasinga okusanyukira ennyo. Mu kiseera ekyo ffenna twali tusuumuse era ng'abamu abalina omubiri ogw'ennyanjuliro gwe wamma nga batandise okutunuza abaabalabanga obutatemya ng'ekisasi, anti bw'olaba kitemezza ng'enkuba yatonnye. Omuzannyo gw'obugole twaguzannya nnyo, watusanga ng'eyo mu nsuku n'ojula okufa enseko. Twalina munnaffe eyali kyakula ssajja. Omwana muwala oli yalaba kubanga ebisaanyizo byonna ebifuula omukazi okuba omukazi ng'alinako bitono nnyo, anti ng'ekyokungulu ge mabeere agaali amanene ennyo, naye ng'ebisigaddewo bw'omutunuulira olabira ddala omusajja yennyini awedde emirimu ate ow'amaanyi. Oyo nno ye yabanga omugole omusajja, ate omugole omukazi nga buli kiseera balonda nze, mbu nga nze gwe bunyumire ennyo okusinga bannange abalala. Tetwakomanga ku bugole bwokka, twakoleranga ddala byonna ebiba mu maka. Twageegeenyanga abakulu mu buli kye baakolanga ewaka. Eyabanga omusajja ng'alagira ddala obuyinza obw'obwannannyinimu, n'omukazi naye ng'alaga obuwulize eri bba n'obuvunaanyizibwa bw'amaka. Enjogera nzaala bikuzire nga bbumbuzi yantuukirako n'ekamala, anti nazaala abaana lwebeeya mu kiseera ekyo. Buli lwe nabanga omugole ng'ekiddako maka na kuzaala baana. Mu kino nayigiramu nnyo obuvunaanyizibwa n'okumanya ebisaana okukola. Nalagiranga bannange nga tewali anjeemera, nateesanga nga mpaawajjulula biteeso byange. Twaweerezegananga obulabo era twakyalirigananga mu mpalo mu maka g'abakadde baffe. Naye oba mmange yanteekera ki oba ki mu kyogero saamanya, kubanga emikisa mu bye nakolanga ssaako n'okwagalibwa abantu, abasajja n'abakazi byampitirirako. Baabalenzi ekyabanneekukuutirizangako nga bampaaniriza mbu nali mulungi ate waakisa nga kitegeerekeka, naye ekyanneegwanyizanga abasajja abakulu n'abakaddekko n'abakazi bannange, ekyo kye kyannema okutegeera amangu. Kizibu ddala okubeera mu kwesiima ennaku zonna. Naffe mu kabiina kaffe twasanyukanga ate oluusi ne tusoowagana. Omuntu eyaviirangako ddala Tooliito yali Namata, muwala w'omwami w'ekyalo. Okusooka twamwagala nnyo nga tulowooza nti yali ajja kutumanyisa ebintu bingi ebirungi ebyakolebwanga eyo mu kisaakaate ewaabwe.
ddala ebirungi ebimu yabitutegeeza, naye ebikolwa ebimu ebitasaana mu bantu bye yasinganga okukola. Ampuliriza, nkusaba onzikirize ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno bato bannange nkifundikirire wano. Omulundi omulala we tunaava tweyongereyo tumanye wa gye biggweera. Mwenna mubeere bulungi era mweraba.